In times of trouble, they are with us. So, dear parents, thank you very much. Pray to the Almighty Allah to reward you abundantly. And also our teachers, thank you very much for the support, for the effort, for the patience that you have exhibited in terms of imparting knowledge to these young Ugandans and also guiding and counseling them. Naam, barakallahu fikum. Muganda waffe teyawulidde bulungi kye twayogedde. Twabadde twogera ku kuwasa abakyala abatali basiraamu ne basigala mu nzikiriza yaabwe nga tebasiramuse. Mu mateeka agabafuga mwe twayogeredde etteeka eriga nti la tawaruthu bainahuma, tewaba kusikirangana. Bw'aba omukyala wo teyasiramuka takusikira. Ab'eddiini ez'enjawulo. La tawaruthu baina ahli almillatayn, abantu abalina enzikiriza bbiri nga zaawukana tebasikirangana. Kyentegeeza n'okusikirangana tewali agabana ku bya munne. Naye wa amma oyo omukyala yasiramuka, oyo yasika tewali mutawaana kubanga ye musiraamu takyali oli. Naam. Okuwasa oba okufumbiza munabbidia. Okufumbiza munabbidia, omanyi bid'aati zirimu ebika. Mulimu bid'aati al-mukaffira ezijjira ddala omuntu mu busiraamu. Kati bid'aati al-mukaffira oyo tetumufumbiza. Naye waliwo bid'aati entonotono nga omuntu okusoma edduwa y'abafu. Waliwo bid'aati entonotono ezitakaafuwaza, ezitajja muntu mu busiraamu. Ng'omuntu asigala musiraamu naye ng'alina bid'aati z'akola. N'olwekyo tukisinziira ku bid'a gy'akola. Bw'eba bid'a serimu ziri ennene ezijja omuntu mu busiraamu tumufumbiza. Wamma bw'abanga mu butadi'u yad'u ila bid'atihi, mu butadi'u ataakola abantu kudda eri bid'a ne bid'a z'akola nnene zimujja ne mu busiraamu oyo tebamufumbiza. Wakadhalika n'okwongererako ddala ebibinja byakonyeeko oba badde mulala by'abasiraamu, abashiya, abahamadiya, abaki. N'olwekyo abashiya nabo mulimu obushiya obutuusa omuntu ku bukaafu. Mulimu obushiya obutatuusa muntu ku bukaafu. Kati ng'obushiya obugamba obwa taqdim Ali ala Uthman. Omuntu ogamba Ali yali asinga Uthman. Eyo nawo min anwa'i at-tashayyu' au at-tashyi'. Eyo muteeko y'abashiya. Mulimu abantu abali bagamba era bagamba ash-shi'a fil qudama inda al-qudama mbasooka bali nga bategeeza ekyo. Taqdimu Ali, kulembeza Ali kuwani ku Uthman. Abagamba Ali yasinga Uthman. So nga bahali sunna al-jamaa bagamba la, bagamba Abubakar, Umar, Uthman, Ali. Kati tashayyu yabedda bali bategeeza ekyo. Kati omuntu wamali ni olushiyo olwo birogamba nti Ali yali asinga Uthman tagwa mu bakaafu era asigala musiraamu. N'olwekyo abashiya olina kumala kutegeera bibakwatako in deep. N'ogenda wala n'omanya nti ono obushiya bwe. Kati bwa Sheikh Saleh Fawzan yagamba bwe bali bamubuuza ku bashiya. Yagamba mwe ba awamu nnaasi temusobola kumanya bashiya. Abakutuuka ku bukaafu n'abatali ku bukaafu. Sekisinga obulungi beewale. Emizikiti gyabwe gyonna gyewale. Osigale ku manhaji entuufu. Wakadhalika n'Abahamadiya. Abahamadiya nabo baliko tokola. Togabawulira tosaala nabo. Togenda mu mizikiti gyabwe Abahamadiya. Nabo tobafumbiza. Nabo tebatufumbiza asula n'Abashiya, Abashiya n'Abahamadiya. N'olwekyo abo bwe bato bali ku birala naffe tuli ku birala. Naam. Amayirungi waliwo omusajja yajja n'ayogera ekigambo ekyabuzaabuza abantu. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Yaleeta obujulizi obuga nti emirungi gyegali ne Allah yagogerako mu Qur'ani n'agamba mata'an lakum. Kyakola ki? Kyakwewunda kyammwe. Kati kiki weewuunya musajja mukulu bannange. Enensi weewuunya n'okwewuunya nti oba abantu tulagawa mu mata'an lakum ye bw'atyo Allah nti Allah yagogerako mu Qur'ani yagogerako n'agamba mata'an lakum. Kakati oyo omusajja yatukola bubi yawuddiisa abantu. Amayirungi bwe tubadde mu Dawsu mbuuzizza bannanga ani yali alidde ku mayirungi, ani ali amayirungi, olina awanika omukono. N'agamba nze. N'agamba amayirungi bw'ogalya ng'otudde tegaganya kuyimukawo. Olya ng'otudde paka. N'agamba ate bw'ogalya ng'otambula totuula. Oyinza otambula mbaalo n'oyina n'omumalako ng'ogaaya bugaaya mayirungi. Kati okusinziira ku ebyo ebikolobero ebyogeddwa ku mayirungi ne ngamba gali haramu haramaini nga bakadde bava bagamba. Bogalya osobola okwogera ekyama kiwali osiriki. La ilaha illallah. Kiga obikuka.
gakubikula akutte bulungi oyogera ekyama kye wali osirikira kati agamba irungi gali haramu oba n'oyogera nga tosirikira kati agamba irungi gali haramu n'olwekyo amayirungi tetwetaaga bujulizi wabula abantu bye bagoogeddeko bujulizi obwenkunala obulaga nti galiibwa era tegakkirizibwa mu busiraamu wallahi n'emmere tojulira weegayiza amayirungi go nabbiigijji n'otuulaawo oluba ne luzimba bwe ruti oba n'olukumi naye nga lw'oyina enjala ekuluma n'ennyota y'amayirungi weerekereza emmere n'amazzi n'ogavaako n'ogula amayirungi la ilaha illallah wagajja kutwala olunaku lulamba nga oli hayire nga bikkubye hayire kugamba ng'ensi tolaba buzibu buli la ilaha illallah omalayo anidda amayirungi gali haramu tegakkirizibwa olw'ebyo ebitendo bye mugoogeddeko ebyewuunyisa buli awulira naam mutabani wange imaamu Musambule yabuuzizza nti kakati abantu bano ono musiraamu awasizza ono mu ahli kitaabu ate fe mu busiraamu kitukakasa nti tuli bafumbe bannika kati ono emikolo gikolerwawo egyokuwowa gikolerwa gitya omuntu ng'awasizza mba ahlul kitaabi betukakasa nti gyebali bwe baba gyebali ddala abatuufu emikolo gikolebwa eno mu basiraamu nika ebeera eno wa imaamu w'abasiraamu era buli kyonna shuruutu nika ne arukaanu nika zonna zirina kumala kutuukirira eno ewaffe mu busiraamu kuba tetuyinza kuddira musajja musiraamu ne tumutwala eri bali bamuwoowese era bw'agenda eri bali bamuweewese biba bifu kubanga ffe nika eno ibaada yaffe tugiyingiramu n'amateeka ga busiraamu kyonna dokita wano ndabawo nti bino byonna byebiraga nti kikyali kizibu era ekyo ekigambo kyange okwetantala okuwasa mba ahlul kitaabi kikyali kigumu nnyo kikyalina obuzibu bw'amaanyi kikyali kyakabenje nnyo wane waffe e Uganda awamu n'okuba nti abaana b'obusiraamu bakyaliwo bangi abeetaaga okuwasibwa okubataasa obutabeera mu buyaaye okufuna ezzadde ejjira obusiraamu okuba eringi okukuuma eddiini yaffe okukuuma ensa zaffe tulina kuwasa baana baffe ba busiraamu ate balina kuba nabalongoofu bannaddiini nabo naye ate abo bwogenda obatunuulira byonna babikola muntu bwakaafuwalira Allah n'ebirala abikola singana agenda eri musamize mulungi ayambala bubi buli kimu anywa ku mwenge buli kimu akikola kati gwe omutandikira wa n'ekyo si kirungi muganda waffe waliwo ekigambo ekyakiyambuzizaawo ekyakamesi akampeerezeddwa ka tahliri newerekera abafu ne talakayini ebigambo bibiri ndowooza talakayini ne tahliri ekigambo talakayini twakola tubagita talakayini era mulwetya talakayini kyeki kwe kumala okuziika omuntu bwe bamala okumuziika oli najja n'afusitama wano ku mutwe gwe n'amuyita amannya ge ng'ajjukira endagaano kibiki n'amugamba ebigambo n'amubbira ebigezo bamalayika bye bagenda omubuuza bamalayika ne bagamba ono bamubbidde katugende ate tugenda mubuuza ki kati talakayini eyo bakadde baffe tukuze tulaba bagikola era aliwo ne sheekh omu yayogedde okusomesa ng'aginywezaawo nnyo era ng'agamba abagigaana tebaategera bulungi bigambo bya nnabbi kakati obuzibu bwe buli awo sheekh yayongedde naye n'awuddiisa abantu ekisooka talakayini olwo Luwarabu Luganda bakita talqiinu lwe Luwarabu lutuufu talqiinu kitegeeza ki kwatuza muntu naye nkugamba gamba n'ogamba gamba ashhadu Allah mu Luwarabu kitegeeza kwatuza ki muntu okugamba omuntu ekintu ng'akiddamu kati nange mbuuza bw'ogenda ku kabuli nga bamaze okuziika omuntu n'omuyita oyogera ddamu taddamu era towulira nti akoze eki tyakozeemu kati mu Luwarabu kitegeeza eyo si talqiin eyo kye bakola ekyo si talakayini kuba talakayini kwatuza muntu ng'akola ki ekyokubiri talakayini gyeri mu Luwarabu kitegeeza kwatuza muntu ekyokubiri talakayini mu Luwarabu Luganda talakayini nabbi yagiragira talqiinu nabbi yagiragira atya yagamba lakinu mautaakum la ilaha illallah abafu bammwe
mubatuze ekigambo la ilaha illallah. Tuli ffenna abafu bammwe mubatuze ekigambo la ilaha illallah. Kati seeka waffe awamutabudde musajja wattu yagambye mwe temutegeera Luwarabu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba mwatuze abafu bammwe. Ate nabbi amanyi bulungi nnyo Luwarabu, tayinza kuddira muntu anaatera kufa n'agamba nti naamuyita erinnya ly'omufu. Oli bamuyita muhtadhiru anaatera okufa, tayinza gamba mwatuze anaatera, yali tasobola gamba mwatuze anaatera okufa la ilaha illallah. Kati naffe tugamba seeka ebintu byamutabuseeko. Lwaki byamutabuseeko? Kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallama Allah yamussaako etteeka n'amugamba innaka mayitun, gwe Muhammad oli mufu. N'amuyita ki? We yamuyitira omufu yali mukabbuli. Kati ku ntegeera ya muzeeyi kiba kitegeeza Allah yali alina okulinda nabbi afa agende mu kabbuli amale amusseeko aya amugambe innaka mayitu, Muhammad oli mufu wa innahum mayitun, n'abantu b'ekivubi nakyo nabo bafu nga bonna bali mu kabbuli. Kitegeeza entegeera yerina obuzibu. Entegeera entuufu nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe yayita mayiti awo mu hadisi yali ategeeza muhtadhiru anaatera okufa. Ekitegeeza nti gwe yali ategeeza ye kennyini yakikola, yakiragira n'okikola n'akikola ki? Ekyattalakayini yakikola atya? Yagenda wali taata w'omuto nga n'atera okufa gwe bayita Abu Talib, n'amugamba ya ammi, taata wange omuto, qul la ilaha illallah, tola shahada kalimatan ashhadu laka biha inda Allahi yawma al-qiyama. Ekyo ekigambo bw'ona okyogera ngenda kuwolereza ewa Allah ebisigadde. Yagenda wa taata we nga anaatera okufa. Era yamusingana ina abasajja basatu abamwetoolodde ne bamugamba atarugabu an millati Abdul Muttalib, oyagala kuva ku nkola y'abajjajjaabo? Nabbi n'amuddamu ne bamuddamu. Kyobola emikwano emibi bakulemesa ekituufu. Omusajja yawulira nabbi byamugamba nga bituufu. Era olumu yagamba nga akyali mulamu nti simanyi ku mwaliro guno gw'ensi tewaliwo eddiini entuufu esinga obulungi ng'eddiini ya mutabani wange oyo. Yali akimanyi n'emikwano gino emifu. Nabbi n'amuddamu ogwokusatu ne bamugamba atarugabu an millati Abdul Muttalib, yakuva ku nkola y'abajjajjaabo? N'agamba huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. N'asalawo n'afiira ku bushiriku n'agaana okutola shahada. Nabbi yagenda kumulakkana shahada, yagenda ewa n'atera okufa amwatuze kubanga yasobola okwatula. Owokubiri we yakikola waliwo omuvubuka yali amuweereza engatto, yali mu Yudaaya n'alwala. Nabbi n'agenda waali nga bamugamba omuvubuka n'atera okufa. Nabbi n'amugamba ya ghulamu, muvubuka, qul la ilaha illallah, tola shahada. Faltafata ila abihi, omuvubuka n'akyuka n'atunuulira taata we yali waawo ku ndiri. Wakaannahu yastashiruhu, ng'alinga ndowooza amwebuuzaako. Taata owulira Muhammad byagamba. Taata we n'amugamba ati Abal Qasim, gondera taata wa Qasim kyagambye. Omuvubuka n'agamba ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. N'afa olwamala okyogera. Nabbi yafuluma musanyufu ng'aseka n'okuseka n'agamba bwe yatuuka mu lujja, alhamdulillahi alladhi anqadhahu bi minan nar, nebaza Allah awonyeza omwana ono omuliro ng'ayisiza ku nze. Just shahada, teyasalako teyasibako, yafiirawo na shahada. Nabbi n'amulangirira mu mujjana. Kitegeeza nabbi lakinu mautakum la ilaha illallah au bila ilaha illallah nga Sheikh yagambye yali ategeeza al-muhtadhiru anaatera okufa. Ne mu Luganda gyekiri ne mu njogera zonna omuntu bakuyita erinnya ly'ekintu kyogendamu oba kyovaamu. Osobola okuva ekyalo wavaayo dda olinaga munnakyalo ogamba ki? Ninga wavaayo dda. Osobola okuba ogenda Bulaaya olina kusanga ku airport naga munnabulaaya ogamba ki? N'abalwadde bantwala wano mu ddwaliro oli wajja n'andaba nga tewali ssuubi kuwona agamba oli mufu eri teri muntu naye ng'okyassa. Kati n'olwekyo seeka ebintu byamutabuseeko ye n'atuuka okulowooza mbu nabbi yagamba lakinu mautakum nti yali ategeeza bafudde. Kale nange seeka nsobola omubuuzaayo ekibuuzo kyangungu. Kale nabbi bw'aba yali ategeeza bafudde bye yali atugamba okulakkana, lwaki mulinda bateeka mu ntaana? Mulinde walinga yakutuka mugende uwaye gundi musakulu ugamba mumugambi ng'akyalawo, lwaki mumala kuge? Kitegeeza gwe bw'ogenda ku wali ku ntaana w'okikolera tuwe obujulizi nga nabbi akikola. Bamaze n'omuteekako ttani y'ettaka ate omuyita musakulu wammazuukuka tukubbira ebigezo. Bamalayika tebakukanga tebakutiisa bitonde nga ggwe bwe bagamba ani Allahu gamba yaki bamalayika bubajega shia ubajega. N'olwekyo oyo katemba agwana okuva mu ddiini yaffe.
eyo talaqaini ekolebwa ku muntu anatera okufa sosi gwe bamaze okuziika mu ntaana. Wakadhalika n'okugobereza mayiti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah nakyo tekiriyo. Nabbi yatugana okugobereza abafu baffe amaloboozi. Noki baganda bange obudde bugenze nsaba tukome wano tujja kusinkana ate omulundi omulala Allah ng'atuwadde obulamu tubeebaza okutukyazaako baganda baffe era tusaba Allah ediina gitukuumire buli mwaka n'emirundi gyonna tukomewo ebeere ng'eyongera okusomesa eddiini n'okusomesa eggwanga okutwalira wamu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Let us be strong. Let us be firm. Have confidence in us. We are going to deliver according to expectations. We are going to provide you with the best that you expect us to provide you with. Therefore, be confident and say that tutadde mu bbiya nzito, tugenda kutambula tutuuke ku bye twagala, temubeeramu n'okweraliikirira kwonna. Eno ye ntandiikwa naye mulabye ekigenda mu maaso. Islamic